Ekiruliro kyabadde Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanya ku kifo kino mu lujjudde kyatandika mu 2016 yadde nga olukiiko olufuzo lwa NRM Mukolo lwasalawo Rebecca etwala Kadaga emyaka 5 yabagitwala. Wabula okuva mu 2016 Oulanya nga yamyuka Kadaga emyaka 5 jaggwerako mu mbirigo era omwaka gumu n'ekitundu ogwasembayo mu kisanja kya 2016 Oulanya teyakubiriza ku Paalamenti. Ekisanja kya Paalamenti eno ey'ekumi nga kitandika amangu ddala Oulanya nga yakalayira yawera obutadda mu kifo kino eky'omumyuka wa Sipiika emyaka 5 egiddako. There's no magic about this. It's a public office. It's not Oulanya's office. So since my term is ending today, I'll leave it for the next person who is coming here. Because for sure I'm not coming back here. that one is for sure. Ono wakati mu kuwera nga Sipiika addako yasuubiza okukyusa ekifaananyi kya Paalamenti mu myaka 5. The next 5 years of Parliament should not be like the last 5 years. There are things we must change. Whether I am there or not, there are things that should change. And there are many. We have to restore public confidence in this institution. This is the only parliament where parliamentarians, wherever they are seen, they are jeered at. And it's because of the way we have been doing business. This must change. We cannot have the next 5 years of this parliament being just like the last 5 years. No, it's not acceptable to me. Nga 24 omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde abadde Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanya lwe yalondebwa ku bwa Sipiika wa Paalamenti mu kaluvaawo mpitewo wakati we yali Sipiika Rebecca etwala Kadaga gwe yawangula obubi ennyo. Swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker. Luno mu mateeka lwe lutuula Oulanya lwe yasooka okukubiriza nga Sipiika wa Paalamenti era mu kwogera ku okwasooka yategeeza nga Paalamenti eno ey'ekumi bagenda okutambulira ennyo ku byetaago bya bannayuganda abayayanira mu bwavu. To provide leadership through this and walk the talk. They actually say, Rebe ayetero. We are stronger together. Okuteeseganya ku bizibu ebizinya bannayuganda oluguje n'okulaba ng'eggwanga litambula awatali kutunuulira bibiina bya bufuzi n'okukyusa ekifaananyi kya Paalamenti eno bye bisuubizo Oulanya bye yakola okutambulizaako Paalamenti emyaka gino 5 yadde nga olugendo talutambuddeko yadde mayiro. Therefore we have a collective responsibility to work together harmoniously. And finally, fifth, national interest above self and party. In one's lifetime, one can change party affiliation. But it's unusual and indeed unlikely that one would change nationality and citizenship. We therefore must resolve from the outset that our supreme guiding star and changing like the true magnetic north would be the enduring interest of the people of Uganda. Wabula okuva Oulanya lwe yawangula mu gwokutaano gw'omwaka ogwedde yabula okumala kumpi emyezi 3 era yaddamu okulabikako nga 29 omwezi ogw'omusanvu yadde nga yakomawo akoseddwa yatandikira ku baali bamubika nti mufu. And you leave your home, your wife cooks for you breakfast, and you leave. We are going for Oulanya today. Where is he? We are told he's dead. Oulanya is on oxygen. Please. I just wanted to come and find out. For 1.5 years, I never chaired Parliament. I never appeared in Parliament. You never raised the question. Now I'm away for a week, 2 weeks and a half. Oulanya, actually, are going to demonstrate. Let's stick to standards and principles. Too much talk, nothing. We must move from the rhetoric we always do to action. And I'm counting on you. It is not Uganda, it's not only the Parliament of Uganda that has opposition. All parliaments have opposition. But how do they work? How do they work so neatly that you think there is no opposition? And there is such strong opposition which is taking government next year. Nga 24 omwezi ogw'omunana 2021 yakomawo mu tulalo olwokubiri mwe yatabukira ababaka okufuba okuteeseza mu bwesimbu n'okumanya era ng'omubaka talina kyamanyi talina kyayogera. Debate may take 2 weeks or 3 weeks where we just thrash out issues, perspectives. And you will not speak if you have not done research. It must be evidence-based. The era of gambling with the speeches are over. Let's do research. The era of throwing figures and statistics whose sources are us is over. Mu tulo olwo yasaba ababaka ba Paalamenti eno
okufuba ennyo okutambulira ku nsonga z'abalonzi baabwe n'amateeka. Things have truly changed in this house. And those of you who are still waiting, the bus is off the stage. That's what the society is watching. And they are watching keenly what we are going to do with them and for them. They are watching. Nga 27 omwezi ogw'omunaana Oulanya bali mu kutongoza olukangaga lw'ebyo oludda oluvuganya birusuubira okukolako yasaba oludda oluvuganya okufuba nnyo okuweza abawagizi singa bunaabalwa kujja gavumenti eno mu buyinza. It means we have a duty and an obligation to our country and our people. I see the Lord Mayor. I am trying to memorize a word that he has created that has become so popular, mujoga. The Honorable Kwago is so fond of these quips. I'm not talking about the other ones, which make people laugh sometimes when they are held badly. The ball is not the regime. A focus on the regime is a narrow focus, it's a wrong focus. The focus must be on the country and the people. Every 5 years we try and fail, and the only reason you are in the opposition is because at the time of elections you didn't have the numbers. So you spend the next 5 years slowly, strategically building those numbers that you never had in the last election. But let me also say this, let's avoid focusing too much on the politics. Politics, as I understand it, has never made that child change his status, has never made that woman who is suffering in the villages change her status, has never improved on the condition of that old man who is suffering from series of diseases. We don't mind what turn history will make, but we will not allow history to make any turn without our participation. Entola za Parliament ezaddako Oulanya yagenda nafuwa era teyazikubiriza kusukka ssaawa 3 nga zagenda okuwera ssaawa 11 nga nyuse yadde nga mubaka bo obwasooka nga atwala yafeesi eno olw'obwetaavu bwa bannayuganda n'okukyusa ekifaananyi kya Parliament emyaka 5 egiddako. Parliament yasuubiza tiyali yakutula ne mu kiro. Omwaka oguwedde gwagenda okuggwako ng'Oulanya ne mu yafeesi takyajja era yasembayo okulabikako mu lujjudde ng'ennaku z'omwezi 4 Desemba ku mukolo gw'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigere e Munyonyo ogw'abazannyi b'omupiira abaasinga omwaka ogwo oba Airtel FIFA Awards. This winning should be an inspiration to those who have not, to push you, so that next year, 2020, if we have the celebration, we never know. You could just be one of the names running here, and we'll be delighted and we'll be congratulating you. As Parliament, like I've said, tell us what to do, and we'll do it. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri Oulanya kyategeerekeka nga bwe yali atwaliddwa mu ggwanga lya America okufuna obujjanjabi era amyuka omukuza w'eggwanga olukulu Anita Amongo bino ye yabikakasa. Ku lwokubiri lwa sabbiiti ewedde amyuka sipiika Anita Amongo, Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny Dollo, Norbert Mao n'abooluganda lw'Oulanya baagenda mu ggwanga lya America gy'abadde ajjanjabibwa nga bigambibwa nti yali asigaddeko kikuba mukono okutuusa olwaleero lwakasiddwa nti mufu.